I'm taking you back. Ontegedde. Nkuwulira. Kakati abamu kufe twamusigala nga tukyamuwagira. Ba MP bemanya abamu bwe yatwane mu parliament nga bagenda ne ku century okufuna sente bamusasuza ki? Century yewa. Hotelu ye Kamuli. Nga MP bagendayo. Mu campaign wonna nabasangayo. Ne bamala ne bamukuba. Baamala ne bamwefuulira. Kakati mmwe muli ammere. Ani kyegambi nti omuntu omwe mubeererewo nti ono omwana gundi musajja mukulu gani Tamale Mirundi. Lwaki nze njaganyo Tamale Mirundi? Tamale Mirundi yalwanirira bannamawulire. Kubanga bana bali basoma ennyo tebayagala muntu alina diploma oba atasoma mawulire kubeera ku mwanjo kuba munnamawulire nga bagakuleta netteeka. Tamale Mirundi n'alwana ne banne ne balikuba. That's why Tamale Mirundi abamu kufe tumuwage. Abaana b'abandi bameka bakola ku maredi okuva mu biseera by'abasoga nsaadu. Abaana b'abandi bameka bakola ku maredi basoma bya mawulire naye nga ate babikola bulungi. Tamale Mirundi argument yali emu yokka nti kino kirabo kya Katonda akiwa bantu kwogera. Oli bw'aba ayogera bulungi tosobola kumuggyako kirabo kye. Muwa omukisa ayogere. Muwa omukisa akole ki? Ayogere. Tamale Mirundi akubba etteeka eryo. Kakati nga mmaliriza abamafiya bati bakuba bakuteeka mu kkoona. Kati Tamale Mirundi abadde alwanisa bamafiya abali mu gavumenti. Era Tamale Mirundi bwe yafudde waliwo be nalabye jubilation. Se jubilation nga bakola ki? Bazze ne kulumbeeru bamwogerako ebirungi. Condolence. Bazze kulumbeeru bamwogerako birungi. Twagala okutwala okusaasira. Kakati njagala abantu mwenna mwetegerezi abali kulumbeera Tamale Mirundi abo. Be basaanidde oba nedda? Omusajja kulumbeerwe kati. Abali tebamwagala. Ontegedde? Ontegedde? Kyova olaba nakugamba Rocky. Mufune Jambia. Mufune amafumu. Bwe kiba kisoboka mufune emmundu. Bwe kiba kisoboka mufune bbomu. Rocky bwe nkusookanga okufa. Mpulira. Buli muntu gwe nnakugamba nti omuntu oyo tanjagala ne mumukwasa kazindaalo kiriba kirala mujja kuba munkoze bubi. Mu bantu bewandaga abatakwagala sijja kwogera manya. Kwolwo olunaku toyagala bakwate kazindaalo ko. Saaga bajina kuziika. Singa oba onsoose. Singa mbadde n'obuyinza. Singa emizimu kino gisituka wakati awo. Ne gikuba kazindaalo linasagwa n'asambala leeri. Abantu babi nnyo. Balya mmere. Nti right now Lubowa Chemba bwe mba njogera ku Mama Kadaga njogera with passion. With the passion. Tewali muntu mu nsi atalina ku kamogo. Nadde gwatuwuliriza. Namwe mwine ebizibu byammwe. Naye tuweeyinga nti bizibu n'ebirungi. Ebirungi n'ebimeka. Tamale Mirundi ku budde buno abaali bamupinga ennyo be bali ku mwanjo. Be bali ku muzindaalo. Be bali ku mwanjo. That is how this world is unfair. Eyo ham. Very unfair. Very unfair. Nti ba mafia, that's how they operate. Nti bakutwala paka Kaganga. Era ne basima nti ogwereddeyo. Nemmere ne bagigula ku lumbeeru. Ne basima nti agwereddeyo. N'amabugo ne bawaayo agawera. Era ne beeyama n'okulabirira famire yo. Because you are gone. Bakuwonyi. Omumwa gwo baguwoni. Nze mbadde nkunyumiza. Waliwo omukulu mu gavumenti yali agala bangobe. Ng'akulanga ki? Naye Mama Kadaga yakuba essimu egi. Fungua balabala. Kino kambere open nkibulira abantu. Essimu egi. Fungua balabala. Nensigala nga bwe nasigala. Nenga wali ogenda. Yakuba essimu emu. Kirunda Faruku nena akuba essimu. That's why I appreciate Kirunda Faruku and Mama Kadaga. Akade kati weddeko. Kigamba. Ba mafia tebaagala tutubogereko. Tebaagala kubba gwanga balikole ki? Bali malewo. Bw'oboogerako ofuuka mubi. Mu kooti gye bali. Mu poliisi gye bali. Mu CID gye bali. Mu maje gye bali. Mu byobufuzi gye bali. Bawambye. Tunaabawona tutya. Mutabali w'omukulu aboogedde indirectly. Do you know why Muhoozi yayaganga nnyo Tamale Mirundi? Yalina Tamale Mirundi lw'ogyazannye. Tamale Mirundi was ringing a bell. Era yaweereza condolence message. Era n'ayogera ku babbi mu gavumenti. Tamale agenze.
Tamala agenzi. So Tamala is gone. Kinana mwenda akasirise nya. Ngamba abantu. Akade katukuti. Mwagale nnyo bannammwe. Kubanga fenna ku nsi tuli bagenyi tugenda jiva kumufa kinensi. Sawa yonna tuba bagenyi. Omusajja yebase naye abali bamwogerera amafuukule abali bamutamwangala bebali ku mulambo gwe bo. Bebali ku mwanjo. None ensonga abantu bafa batuuliza nze Lubo Wachemba. Jena cough syrup, aina asthmatic cough, aina allergies, aina senyiga, aina ekifuba. Jena cough syrup. Je Dr. Patrick Ogwang yakola Covidex yakakola. Gena mu pharmacy ono kafuni. Ate ne pain aid capsule kasito mto kuruma.